amakulu ng'akitemako. Gwe wenna apostinga video zange ng'otemyeko ekyawandiikibwa kitegeeza otutte ekiwuduwudu omutwe oba oguggyeko. Era nkusaba busabi okusinga okuteeka video yange nga kiwuduwudu gireke. Gwe giteekayo yonna n'ekyawandiikibwa. Kubanga oba otutemyeko omutwe. Naye nga abateekayo ku platform zammwe ku YouTube, ku Facebook ne ku platforms zonna mbasaamu nnyo ekitiibwa. Mwebale nnyo nnyo mwebalire ddala. Abamu bansaba olukusa, abalala mubba bubbi ne muteekayo, naye era tubasaamu ekitiibwa kuba message eba etambula. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nammwe bannayuganda batufollowinga entakera obutakoowa, tubasaamu nnyo ekitiibwa. Mmwe mutufuula kye tuli, mmwe ab'amakulu mu nsonga eno, era mmwe mutuleetera ani yayimba oluyimba waaye nekanve mu byennyimba leka mbireke sigenda gendeyo obudde bugenze kambiveeko. Olwaleero zinaku z'omwezi 7 omwezi ogwokubiri omwaka gwa 2025 tulina bingi bye tugenda okuba nga twogerako olunaku olwaleero mu segment zonna 3 mu kanyomera ka secretariats, mu kanyomera ka politics ate ne mu kigambo kya Katonda. Mu kigambo kya Katonda kansooke nzijewo ebyawandiikibwa ebyo, ngenda kuba njogera ku mulembe gwaffe. Waliwo abantu abanyooma omulembe gwaffe, waliwo abatubuuza lwaki mulowooza nti yemmwe, lwaki mulowooza nti ebiki, lwaki mulowooza. Nzize okukkaatiriza ekibuuzo ekyo nti gwe omulembe gwaffe gwe mulembe oguyitiddwa okukikola. Omulembe gwaffe gwe mulembe oguyitiddwa okutandika Uganda empya etaligenda kuvaawo ennaku zonna paka enseno lwerisaanawo. Ogwo gwe mutwe gw'obubaka bw'olwaleero. Share the video ate owulire secretariats z'olwaleero bulungi. Ne programu yonna. Now, wandika ekitabo kya Genesis chapter 11. Osobola ogisoma yonna okuva weeva mpaka weekoma. Naye nze ngenda kuva ku lunyiriro lwa 23 otuuka ku lwa 33. Olubereberye essula 11. Essula 11 olunyiriro okuva ku lwa 23 okutuuka ku lwa 33 olusembayo, ku lwa 32 olusembayo. Naye gwe gisome yonna kuba tugenda gyogerako awo mu ntandikwa yaayo, ngende wali wenjagala okuva ku 23 tuka kwa 32. Then tugende ne mu Genesis chapter 12 tugisomeke ennyiriri 5 ezisooka. Kakati ebyawandiikibwa ebirala bijja twekoonako okusinza ku programu nga bweri. Ebirala twekoonako nabyo bijja kuba obinootinga awo wansi mpola mpola tutambulira awo. Naye wandiika Genesis 11 ne Genesis 12. Nga ngenda confirminga omulembe gwaffe mbabuulire kye tulina okukola. Era omulembe gwaffe gwe guyitiddwa mu mirembe gyonna. Omulembe gwaffe gwe mulembe ogutandikiddwako okununula Uganda oba okyagala oba tokyagala. Ebirala byonna byali bya kusaagamu, ebirala byonna byali bya buyaaye, ebirala byonna byali bya kugezaako bugeza. Omulembe ogukitandika ate ndabyeyo abalala ba PPF simanyi FPF naye bannanga abavubuka mukyekoze e Uganda musituke wamma. Musituka abavubuka bannanga ekiri e Uganda kwegamba ye Museveni ali awo ebintu byamusobedde mufe mwazanyira atuje natuze eri. Eyo no si people power, eyo si nupu. Bavubuka batonvumulo katono eggwanga Mukama alituwa. Laba bakwerege kubalabye RPP nga sibawulira nga sibawulira RPP power bonna batambulira mu people power nuko RPP power siya omulembe katono eggwanga Mukama alituwa. Tugenda kutuula mu bantu bannannyini ba president b'ebibiina by'ebyobufuzi nga temuli ngomanyi munze ne Khalifa Ganaga. Mugenda kutuuka ebibiina by'obufuzi ebiri e Uganda nga mumanyi munze owa NRM. Ate mbabuulira ab'enkyukakyuka mugende ku bintu bino mubigende kompola mpola. Nze nzikirizibwa okubeera mu nkyukakyuka nga ndi wa NRM. Ogwo ekyo bannayuganda twakikanyaako ne banzikiriza. Nzenze kakirizibwa okubeera mu nkyukakyuka nga ndi wa NRM. Abalala mwenna muve mu NRM muddeeri. Nze bwe naamala okukwata ekintu ekyo nja bayita tutandike NRM endala. Ogwo tugenda kutuuka e Uganda nga abakulembera ebibiina by'obufuzi mumanyi munze ne Khalifa Ganaga ng'eyeebuuzibwako ye Kyagulanyi Ssentamu nga ye Fathers of the Nation.
kati RPP power yiyo bambala red bambala beret bayina amayinja balowooza balwanyisa NUP naye nga katono mukame gwanga alituwa tewali wakati professor ali mu byabufuzi bonna bakwerege RPP power naye nga sibawulira nammwe muyongeremu omukyuzi balowooza balwanyisa Kyagulanyi naye gwanga mukama alituwa katono kati RPP amaanyi okusinga eya gundi ya lukwaga abonye n'ekibiina simanya kiregistaringa simanyi biki kiri mu Ssemujunganda kirimu ba professor simanya ambassador birigwa kyagaana okuva ku Katonga kati RPP ezerero yiyo yabakwerega bokka wakati mu kulowooza mbu balwanyisa nkyukakyuka ako kabonera akalaga nti eggwanga liri mu mikono gyaffe tulina okukola ku nsonga zaffe Museveni ebyokola byamuggwako tamanyi kiddako nkugambye nababbirako juzi ne bagamba kubanze ndi NRM mu Kampala mu district ya Kampala ku Shamimu Malende baleeseewo omuwala agenda okwesimba ku Shamimu Malende bamuyita Shamimu banaye Museveni kati arwana n'amannya nno kati bw'oba osaaga bw'abanga agenda nga Shamimu Malende akomawo ne NRM ereese Shamimu anti Shamimu ne NRM erese Shamimu kati awo nawo wabeerewo akalito Museveni takyalina kiddako naye katono eggwanga ngenda dibawa ebibiina byonna juzi NRM yagambye bweti NRM emaze emyaka 10 ameka ye ntandikidde wanna babuziza mama yaŋŋaana okubutabuuza abantu bannange mama yaŋŋaana banenga n'otabuuza abantu naye ebbanga liweze kuva 26 simulabako kati nze sibyerabira ebyo guidelines nze nazerabira kuva 26 simulabako tanyega kigambo simuloota wamawulira NRM yayogedde kigambo nenewunya omuwala agenda okukwatira NRM bendera mu Kawempe North yagambye bwati naffe NRM twategedde era twakikanyizaako Museveni yatugambye tukolenga nupu tutuule butuuzi si bya kamyufu tusooke tutuule kuba nupu eno erabika eyina ekintu era twakanyiza ne bonna era nze nendya nga nupu bwekola NRM erabira ku nupu byekola ate n'owulira yo wa nupu agamba bannaye tugende mu kamyufu ate nga abakamyufu naye mukama Katonda bannange Uganda nzibu Museveni adduse mu kamyufu akola bya nupu kuba bye bituufu ate owulirayo wa nupu agamba nedda tugende mu kamyufu genda mu kamyufu kati bw'oba oyagala ekyokulabirako mu byobufuzi e Uganda oyagala toyagala olabira ku nupu Museveni akopya ebintu byonna n'eki kyamulemye ekiri eki ennyambala bane Museveni oyambala bubi bane abantu abambaza Museveni nga bwe mukopya ebirala byonna tubeegayiridde mukwate mu mpale za Museveni n'ebikooti mu bikwate munaye tufa NRM tuswala kubanga nina nentunulira omusajja gwe ngenda okuddira mu bigere kati nange nja kwambala bipale ng'ebibye kugamba nange nyambala agapale n'agakooti nga gali kugamba neebuuzaamu kati nze mundese mu dairema bwe nkwata ekibiina ekyo nyambalenga owa nupu bwayambala oba nsigale muligase yoyo omusajja nyambala agapale kugamba oba nyambala agakutiya kati neebuuza lwaki temutandika ne mutereeza ekintu ekyo Museveni ne mumutereeza ne mu nyambala ebigatto byonna biba bisitudde ekimwa bwe biti mbwolwo alinnye ku ttaka ebigatto biba bwe biti naye bannange nze ndabye ngenda okusikira NRM eyina ebizibu naye nteeka okubeerako pulezidenti geno wa NRM ne bwe naabeeranga basaalirwa nga nze MP nze pate pulezidenti nze muwanika nze chairman nze lawyer okimanyi nti nno basaalirwa ye lawyer wa Jema ate ye MP wa Jema omu gwe balinamu yekka ate ye pate pulezidenti ne bwe naabeeranga Jema nteeka okubeera pate pulezidenti wa NRM kati ekibuuzo kiri ku nyambala egakutiyanga Museveni oba nyambala fitting nange nzigenga naye bannaye ngenda kunyumirwa obulamu mu NRM nga njirimu bwogu nga Abedi bwanika mu PDP ye natandikidde wange obudde bugenda tugenze mu security alert muve mu kusaaga bino ebintu si byakuseka sajja alina ebipale kupale gulinga gubulangiti
nkubira omulanga bannayuganda najja wano ne mbagamba bannayuganda bagenda bagabira obutimba nabagamba obutimba bwajja mu Uganda. Obutimba bwajja mu Uganda. Obutimba obwo bwe tubukuba basazeewo okubuwa abantu abalabika nga abafa abali credible. Abantu b'emuduuma, abantu b'amawokota senga muwulira monkeypox mu bitundu byammwe. Hildaman ali mu kugaba obutimba. Hildaman obutimba bwogaba wabujjewa. Hildaman senga nkizuula nga wajja obutimbe wa Museveni n'obugabira bannamawokota ne balwala monkeypox. Ekirwadde kyonna senga kirabikako mu mpigi. Mukwata obutimba bwa Hildaman. Hildaman obutimba obwo wabujjewa. Ekizibu ky'abannamawokota butimba. Kwegamba mawokota baavu nnyo okutuuka okuba ng'olina okutambula mu byalo ng'ogaba obutimba Hildaman. Hildaman olina amagezi mu mutwe. Ate bwe mufa nga mugamba mbuno ffeffe babi. Hildaman okakasa olina amagezi mu mutwe. Ogenza okulaba Hildaman ng'ekizibu ky'abannamawokota. Kubagabira butimba. Hildaman olina amagezi mu mutwe. Nese bannamawokota kati olabi uyo Hildaman uyo mumulaba uyo ayina obutimba ali mu kubugaba mumulabye Hildaman. Buli makaga wandibota mulabye mumulaba bwagaba obutimba Hildaman obutimba wabujjewa mmwe temusindika message ngandage ebintu bajja kuba abantu b'emiggo wano. Naye njagala okwebaza bannamawokota kati mubuuse Hildaman ogabira abantu b'emawokota obutimba ekizibu kwegamba bannamawokota baavu nnyo tebasobola kugula butimba bwa nsiri wagenda bagabira butimba bwe muva nga mutulimba mbuno mukoze mbo empya akoze agaba obutimba. Senge ekirwadde kibaluka mu mawokota mukwate Hildaman mumukube mumutte weewaawo. Hildaman senga monkeypox senge ekirwadde kyonna ekireka abantu mu lockdown kitandika mu bitundu ebyo Hildaman gwe suspect number 1. Eyo nvuddeyo wamma. Secretariat zitandise wano tewali muzannyo kati muwulire kuba mugenda zitemayo bwe munaaba temusituse kwerwanako. Bannayuganda muwulire bino. Jo twawulira ku mawulire ebibaluwa ebitambula e Masaka nga bigamba nti Deo Sunday Deo akulira enkambi y'e Masaka ye yalagidde batandika okutema ebijambiya mu kitundu ekyo tobiyita bya kusaaga ebintu ebyo era abantu b'e Masaka bagenda batema. Naye abazadde n'abaana muwulire programu ya Museveni gy'aliko programu eyo nnene. Museveni ate okugenda mu kalulu ate tamanyi oba akagendemu oba takagendamu. Bw'atakagendamu ate alina ekimugoba bw'akagendamu akatya ali awo ali mu dayirema kati ateekwa okuteekawo enkola eyiye emubeeza mu buyinza nga tagenze mu kalulu ate nga nammwe mukkiriza. Bwe mutaweerwa tewaliyo kalulu mukyeteekateeka mbu simanya kalulu bwe mutaweerwa tewaliyo kalulu. Lwaki bbiri bitya meeting yiino Museveni ne mutabani we bagenda kuteekawo embeera mu ggwanga Uganda okutandika n'olwaleero mu biwuli bagenda kwokya amasomero. Wagenda kubaawo okwokya amasomero okutandika ne wiiki eno egenda okutandika ku Mande leero si Lwakutaano kumekasiranga ndi off topic. Ekikulu neno okwebaka emisana obeera totegeera. Leero Friday wiiki egenda okutandika ku Sunday ogenda zukuka ng'olinga ali mu morning kumbuli mu evening bintamye wamma gwe wulira. Wulira bagenda kwokya amasomero bagenda teekawo obubbi obw'okumakubo nga bateega amabaasi enkola ey'ekiyeekera nga bateega baasi ne bagibba. Bagenda teekawo okukuba amayumba okumenya amayumba ne babba abantu mu mayumba. Bagenda kulumba poliisi. I repeat muwulire. Poliisi bazikomezaawo temwalabye nga bakomezaawo poliisi ku buli byalo. Bagenda kulumba poliisi baddemu bazikube nga bwe bazikuba egundi emabegakaawo.
mujjukira nga nze nasooka okujja ne mbabuulira mu security alert ne mbabuulira nti no bagenda nabuulira abantu bano ate mwe bannange kamala obbajjukiza wano ekintu mwe kemwerabira najja olunaku lumu ne mbagamba nti mwe bannayuganda bagenda kutematema abapoliisi abatuula oba ababeera mu kitundu bwekiti ne bwekiti ne muwakana nakyogera olunaku lwali lwa Sande lwa mukaaga wiiki eyaddako ne batematemu bano abapoliisi bano ngesawe zikunokkiriza okubeera musanvu ez'amalya g'ekyemisana kigambibwa nti waliwo abazigu babiri abafu buttuse mu nsiko ne bakira abaserikale ba poliisi ku kyalo Kiwumpa ekisangibwa mu ggombolola y'e Luweero ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu ne babatematema ebiso okukakkana ng'omuba Musa Atomula n'addusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka abaserikale bana okuli ab'emmundu babiri abasajja n'abapoliisi ebidduka babiri abakyala babadde ku road block oba ekiddo nga abatakisi bwe bakiyita poliisi yeesa wano okukwasisa amateeka g'ebidduka mujjukira amawulire ago kigambibwa nti abazigu babiri bafubuttuse mu nsiko ne bakira abaserikale ababadde n'emmundu okuli Businja Ronald ne Joseph Twina Masiko ne batematema ebiso. So these attackers emerged from the bush and attacked. Nabo balowooza nti bagenda kubeebuuzaako olugize nga batandika kubatematema abasirikale abasajja. Olumaze okubatematema ne babajjako emmundu zaabwe. Bagenze n'emmundu zokka tebatute yadde sente yadde amasimu. We are pursuing the attackers. It's true. Bali ludda wakati. You are pursuing. You pursue them. Where are they? Abasirikale abalala bataddeko kakukola tondeka ne beerikya ensiko okutaasa obulamu. Era kigambibwa nti abazigu babawondedde. Manya wuyo bamutemi kati omusirikale kwe kudduka kati nansanga eyo ne muyambako mukola ki okweyongerayo. Bagenze okulanga n'omuzigu abagoba abagobera ddala ne badduka. Abisafu Kawuma alimira okumpi n'ababadde ekikangabwa kino abadde ku lubimbi n'alaba omusirikale ng'ali kumpi bute n'amusaba t-shirt ayambala asobole okudduka okutaasa obulamu. Ono ekyambala abadde yakigyemu ng'adduka abazigu balema okumutegeera. Aze yenna yeyambudde engoye ng'asigadde mu patra abadde mukyalo ng'asigadde mu patra kati ne muyambako nemuyamba nemujja mu t-shirt nenjija mu t-shirt nenjimuwa netutambula nga tweyongerayo eyo munda paka lwatuuse wali Ekiwumpa n'alinnya n'agenda. Omusirikale ono era yaweereza bakama ab'obubaka ku mukutu gwa WhatsApp nga basaba obuyambi. Nze Kanabwe Caroline, PC Kanabwe Caroline, Kiwumpa traffic. We are attacked by people in civilian attire with pankas. They have killed one policeman at the checkpoint. One policeman. The guns are being taken. Me, I'm communicating from the bush. I removed the uniform and left it on the roadside. Poliisi edduse zambu okutaasa bannaabwe ababadde batemeddwa ne bayoolayoola okubaddusa mu ddwaliro ly'Eluweero okufuna obujjanjabi. Kyokka Businja abadde yakusse dda. One has passed on, the other one is the hospital. One policeman. Kigambibwa nti abazigu bano bajjidde mu motoka etabaddeeko nnamba era olumaze okukola obutemu buno bakidde emmotoka ey'ebyamaguzi badde yasimbiddwa wano ne bagiteekera omuliro oluvannyuma ne badda mu mmotoka yaabwe ne bejjawo. Eringa ekuba ebadde mu kasooli bagirese bagiteekedde omuliro naffe tetumanyi abazigu bagirese bagiteekedde omuliro era eyo yeyongedde okumanyisa abantu nti waliwo obubenje kuba emmotoka ebwatuse. Kuba baze n'emmotoka bagera Ekiwumpa ku primary school era amaze okubba emmundu ezo ne batambula paka balese emmotoka ne basaba emmundu zaabwe ne basimbula ne bagenda awatannaba bakutegerekeka. Ebyentambula bisanyaladde okumala akabanga nga poliisi yebonguludde ekifo kyonna n'okutandika okunoonyereza ku ttemu lino. Kati mwazuula biki? Nze nnyina lipooti eyo. Olw'abazigu abakuliise n'emmundu nga ne gye buli eno tebamanyiddwako mayitire. Omuntu ow'ejjambiya n'alumba ow'emmundu obudde ebisanatuku n'atematema n'omuntu atuuka n'okufa ne batwala emmundu bbiri nga bazajja kuba emmundu naye ng'ab'ejjambiya ne bakola ekikola ekyo. Teri muntu mulimi wa kasooli, teri muntu mulimi wa mwanyi ayinza kukwata jjambiya na butendeko obwo n'ajja okujja ku muntu ow'emmundu obudde ebisanatuku ng'akozesa ejjambiya. Wabula aduumira poliisi mu kitundu kya Savannah Ignatius Otong atukulidde nga bwe batandisa kaweefube okuyigga abazigu bano. Yakirawa kaweefube yakirawa mwazuula ki? Arrest the attackers. We shall not leave any. Now where are they? They have killed one policeman. Nga abaserikale bangi bayiriddwa okulina ab'amagye nga bakola batasamwoyo okulawuna ekitundu kyonna okulaba obanga babaako ebibazuula ebiyinza okubayamba mu kunoonyereza. Herbert Kamoga, NTV ya Kawungezi. Eyo ripooti nze njirina nababuulira. Emmundu ezo bwe zaavaawo zaasibira mu faamu ya Kandiho e Nabiswera. Mujjukira nga nkibagamba
kati bagenda okutema abapoliisi ne baveterani n'abawoninze eddamu ebyo ebijaketi byamu ebyo ebiwunya mu muteeka obuveera simanyi obw'ebitaano obwa walagi babagasse simanyi mukuuma byalo bagenda obbatematema ne poliisi gye baataddewo bakobokateeko sirike nalabula poliisi eyo ne bagamba waliwo abapoliisi abakuuma mu kagga bw'emuti bagenda batema nakyogera ku Sunday ku Monday ne babakeera ne babatema mujjukira kati meeting yemu yeyo yennyini yazeemu ottuula bagenda kwokya amasomero bagenda tematema poliisi bagenda kuteekawo insecurity mu ggwanga Uganda bagenda tambuliza eggwanga ku bintu ebyo okutandika ne wiiki ejja pandemics bagambye pandemic ziganya okwata kati bagenda kuteekamu insecurity bateekemu pandemic monkeypox ebola kolera simanyi biki bateeke eggwanga ku bunkenke okulonda kusazibwemu anti protest vote suga tusigazayo ka okujjako Museveni kati nayo agikiriza agitidde teri kulonda nabagamba teri kalulo oba mu bulungi oba mu bubi sabagamba inze sigenda kuva ku kintu kyenjogera kamba buulire gwe wabaawo poliisi yonna erumbibwa Museveni tebabalimba mbu wali abayeekera Museveni ne mutabani we ne ani kana kasajja kana kali kakayihura Felix Kuraije Muhanga Kayanja bagenda kutematema abana Uganda ebijambiya bagenda kwokya abaana ne wiiki ejja wali essomero erigenda okujja teeka waabiri bino basinze kubijirirawa basinze okubiteekateeka mu district zino wammanga Mityana Masaka Mubende Kyenjojo kati temwebalabala Luweero Mpigi Kampala kati Uganda yonna mubeerenga mukimanyi essomero lyonna erigenda okujja Museveni eyo nvuddeyo pandemic insecurity mu bitunulire ebintu ebi naye buli lwe bigenda obbeerawo bagenda kuba kyovoola babalwana okuleeta etteeka erya kooti maasho okugirigolayizinga parliament egirigolayizinga bagisimbe mu tteeka bayokye nga bwe bakwata abalala bateme nga bwe bakwata abaana ba Nuupu bakwata bankyukakyuka bonna bwe bamala okutema mu kitundu ekyo bakwata ba Nuupu ab'amaanyi mu kitundu ekyo kati olumala ebikolwa ebyo byeyongera ennyonnyo tugenda okutuuka 2026 nga bannayuganda mwebakamisana nga bannayuganda mwebakamisana ekiro musula mu nsiko mwebakamisana nga tewaliwo omuntu ayinza kukeera kugenda ku ballot kugenda ku box kulonda akalulu keeyongereyo olwa insecurity mu ggwanga Uganda ekyo kirabika ng'ekizibu ekyokukola ki solution eriwa bwe wabaawo omuntu yali aprovidinze solution z'okujjako Museveni ku internet wano nteeka okubanga ndi mu top 5 kubanga eva solution zibeerawo kati n'ekyo wali wakitidde olaba ng'ekizibu ennyo naye solution weeri very simple solution weeri era ngenda giprovidinga wano eyo nga nvuddeyo nga sinagenda mu politics bannayuganda tuli mu mulembe guno Mukama atuwadde omulembe ogwaffe nga gwanjawulo ku mirembe gyonna egyali giyise bwe kibanga abakulu baffe batulyamu olukwe mu diaspora we can bypass them ne tukola kye twagala okukola kuba bonna basirise balidde omusimbi gwa Museveni abamu ku bo kati bw'obanga tewalidde sigwe gwe njogerako era togamba mbo nakwogeddeko njogera ku yalidde ate alidde sikwogeddeeko senga owulyanga kikulumye gwe walidde kuba tewali nsonga lwaki kikuluma nga tewalidde ssente za Museveni zayingidde mu diaspora okuva Trump lwe yakutte entebe kati wulira kati wulira tusooke tukyalire ffenna kyatukoze bubi okubanga Masaba ali ku ground kati alina watasobola kutuuka ku bwe yali luli akwataganye n'ebintu bingi twagalayo omuntu omu tewali muntu ayinza kugezaako kwambala ngatto za Masaba ku Twitter bannayuganda ffenna tusooke tusitominge Twitter handle ba X handle ya Trump nga tumwebaza byakozeeko bukyangajja yebali nnyo yebalire ddala tumwebaze tumubuulire bye tuyiseemu waatabadde kati tumubuulire bye tulimu kati tumusabe tumubuulire bye twagala
atukolere tusooke tumwebaze byonna byakoze byonna bikoze bulungi muwandiike ebipande ebya Trump nga mumwebaza nga muteekako ne byemwagala okumugamba obiteeke ku X ye ogende ku X ye gy'oba obiteeka ng'okiwandiise mu kipande kubanga ekyo manila paper eraga demonstration kabonera ako ku demonstratinga okitegedde okwekalakasa owandiike message yo ogiteeke ku Twitter handle ya Trump tukikole ffenna mu diaspora n'ewaka Trump agenda okuzuukuka nga kuliko emitwalo 10 asooka tunule naye tewerabira kigambo Uganda tumubuulire Museveni byatukola mu region eyo obanga bali kubanga Museveni alwana nnyo bannayuganda abali mu Amerika tebayiika ku nguudo za Amerika tuyiike ku nguudo za Twitter ya Trump kati n'aba ku Facebook namwe mu bikole wandike ebipande teekako message biteke ku account yo buli abisanga bisharinge bivuge nga biriko Trump twebaza Trump tumubuulira bye tuyitamu ffe twetuukire wa Trump Museveni ategeere nti ffe tebatukwatira mu structure ze ziri bali abalidde sente ze bazilidde naye sibe batuvunaanyizibwako kati nga ne bannaffe bali abataalidde mu ggwanga lya USA bwe balwana okweta kuluza ku balidde kuba essaawa yonna bagenda kujja ku kkubo twatandika ebintu bino twali bangi banaye live zaali wano twali bangi twalina platform ennene simanyi twalina ekyoto twalina spider web twalina platform ennene zenna kati ozinoonya tozirabako tolowooza mbuzaagwa bugwi waliwo ekintu kati mwe mukole bwe muti bw'osanga message yonna ya Uganda givuge buli muntu wandikayo ekipande okiteeke ku Twitter nayo ng'olumba Trump tusobola omusanga ku buliri ate Trump musajja wa Twitter nnyo musajja wa social media mbega yiridde tukyekolere bali abalidde sente zaabwe bazire Museveni ategere nti sibe batutegeerera kati nga batata ne bamaama abataalidde nabo bwe balwana sawa yonna okustorminga enguudo z'omu Amerika bannaye ne wamala wabaawo demonstration ng'ezaaliwo luli mu kiseera kino nga tulina Trump waffe omulalo kubanga olaba abikoze tetunnaba mubuulira bye tuyitamu naye ate bwe tunamubuulira by the way olaze media lwaki tokola ekintu ekyo n'otukunga ku Twitter wabeerawo omuntu awo atukunga ku Twitter mbeegayiridde neyanziza nnyo neyanzeege tusobola obikola baliida bali esente za Museveni ffe tuyite mu kamooli ngenze mu politics asooka wuuno yino point esooka bagenda otema ebya poliisi ne bade bagenda otema abapoliisi kuba amaje ne kansirike I can tell you there is nothing we are going to do beyond speaking. I'm being honest. In my tribe we are very honest people. In parliament we only talk. In parliament we can't do anything beyond talking. We only talk. And I want to be honest to you. We only talk. So if you think I will send some of you to go and capture people, I won't. Here we only talk, and you should know your power is for talking and coming up with resolutions. Muwulidde ekigambo ekyo ekigambo kiri ku answered ya parliament ku answered. Deputy Speaker wa parliament ya Uganda yagambye tebalina buyinza naaka kye basobola okukola kiri kimu kwogera kyokka. Ulira amasimu gajja kubaga ncha bambi mbadde ne Davido bali ogundi obagamba amasimu tujaga kubencha ku Saturday. I'm sorry for that. Waliwo ebyansobyeko wano ne Davido ku kibanjulira egundi mu technical gundi wano siinako VPN enabi yaganya okwata nenji story gundi nenjijjamu nentekamu endala nentekamu negana kati tetujja connectinga naye ncha ku Saturday tujja kubeera n'amasimu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ulira Speaker agambye Deputy Speaker kati yabadde Speaker mu ntebe yagambye bwati tebalina kintu kyonna kye basobola kukola okujjako okwogera wano ekyo kibategeeze nti okwogera kuyina amakulu.
bweba parliament omusimbi gwerya ne byonna byonna bibaweesebwa kwogera kitegeeza naawe oli waddembe okwogera kukola. 2 kituufu parliament omulimu gwayo kwogera bwogezi. Ekyo kyenjagala tusooke tugire amaanyi ga parliament gali mu kwogera bwogezi tegalinayo kirala kye gasobola kukola. Parliament bwe tugituusa okugigamba okola omulimu gwayo ku nsonga ya Museveni n'engeri gyakwatamu ebintu bye batugamba tebalina kye basobola kukola okuggyako okwogera obwogezi. Mukiwulidde bulungi oba nkibaddiremu kubanga njagala nzimbire ku eyo point mbatwale we njagala obatwala. I can tell you there is nothing we are going to do beyond speaking. I'm being honest. In my tribe we are very honest people. In parliament we only talk. In parliament we can't do anything beyond talking. We only talk. And I want to be honest to you. So if you think I will send some of you to go and capture people, I won't. Here we only talk, and you should know your power is for talking and coming up with resolutions. Institutions hizo nna mu ggwanga Uganda zaakwata obuyinza, Museveni yakwata obuyinza n'abubajjako bwonna n'abutwala n'abweddiza. Bwe batuuka ku ffe nga beefuula mbuffe abantu balina obuyinza obutukwatako n'obutukangavula n'obutunyiga n'obutukola biki n'obutukwasisa amateeka. Bwe kituuka ku Museveni bagamba tebalina buyinza. Naye wulira lwaki ebisanja byonna n'emirembe gyonna egibaddewo parliament ebadde y'amaanyi lwaki parliament etuuka kati negamba terina buyinza? Lwaki kituuka kati parliament negamba terina buyinza? Lwaki butuuka kati ng'abalamuzi tebalina buyinza bukola judgment eyetengeredde? Lwaki abalamuzi tebasobola kulabirira siga lyabwe ne balyogerera ekituufu nti olwaleero waliwo problem mu ggwanga Uganda? Abalamuzi bawadde judgment nga balina obukolido obulala bwe beekweseemu omulabe bwayimiriddemu tebagambye mbu abasibe babate. Judgment tetegeeza nti abasibe babate. Judgment simanyi abalamuzi tebawadde ultimatum dirwe bata abantu. Obwo obwayiro kubanga saabalamuzi mu kitongole ekiramuzi talina buyinza bwogera kintu nga bwe kirina kuba. Nti judgment kyeyogera tewali wakiteeka mu nkola buli omu akidduka kuba obuyinza tebabulina ate kituufu tebabulina. Kyatandika bwe kiti Museveni yakwata obuyinza bwonna obwa parliament n'abutwala, obwa abalamuzi n'abutwala, obwa religious leaders n'abutwala, byonna ne bibeera wuwe. His Excellency Kyagulanyi n'asitula omulembe guno n'atutwala ne tugenda mu corridors z'obuyinza ne tujjayo obuyinza bwa parliament ffe tubuyina abantu be babulinago ge mazima. Obuyinza bw'abalamuzi ne tubweddiza ne tubujja ku Museveni. Ekyakabi kikyali awa tukyatudde nabwo tetunnaba kubukozesa kye tulina bukozesa. Speaker wa parliament kyayogedde kituufu kubanga ne Museveni nayo obuyinza tabulina. Mu ggwanga Uganda abalamuzi tebalina buyinza, parliament teyina buyinza, ne Museveni yennyini talina buyinza, takyabulina. Obuyinza mwabuno nayo 221 ne mubweddiza. Busigalidde ekintu kimu kubukozesa tutuukirize mission 2021 mu Uganda temukyalimu alina buyinza okuggyako omuntu. Omusajja Tayebwa byayogedde bituufu mu parliament tebalina buyinza. Obuyinza obwo buli luddawa? Abalamuzi tebalinayo obuyinza naaka. N'olwaleero judgment gye baakoze ekyabakutte entege n'amagulu lwakagamba aka njagala obuuza abalabye amawulire jo aga NTV gabadde ku Twitter tegabadde ku Facebook gabadde ku Twitter ne ku YouTube ne bamala ne bagajjayo. Simanyi lwaki bakikoze bwe batyo. Bw'oba oyagala agabadde eggulo gabadde ga luzungu naye wulira kubaga Oluganda tegabaddeyo. Abaasala omusango we bali mu Uganda tebannaba kuvaamu. Saabalamuzi mu ggwanga mwali kyetaagisa ki okuddayo ewa saabalamuzi n'agamba nti abaana mubate leero? Naye oyinza okulowooza nti abaasaze omusango baavudde mu ggwanga lyewala ne bajja ng'abaze mu Kyogamu ne bamalira ne balinnya ennyonyi ne baddayo tetukyalina we tusobola kubajja kutubuulira abasibe babate ddi. Mawu Minister wa Justice yayimiridde mu parliament ku answered kwekiri n'agamba abalamuzi tebannaba kugambako nti abaana babate, bagambye babatwale mu kooti ziri endala ziba zibavunaana. Kati tuli mu process ya kuba transferringa bajjayo batwale eno ebitali bituufu. Buli omu annyonnyola bibye. Law Society ennyonnyola byayo,
baloya abavunaana boogera byabwe, baloya aboludda oluvunaanibwa boogera byabwe, Attorney General ayogera bibye, essiga eddamuzi liyogera byalyo, Parliament eyogera byalyo ku nsonga egi kugamba nti abaana babatereero. Eyo judgment bakadama baagikola ng'eriko n'olunaku lw'okuta abasibe. Winnie Dolo yakoze gundi judgment nga teriiko ddirwe batabasibe. Nga tataddeewo gundi nti bateebwe badde waka poliisi banoonyerezeeko. Ekizibu kya Uganda nabagamba ze institution z'eggwanga Uganda. Parliament kizibu kya ggwanga Uganda, abalamuzi kizibu kya ggwanga Uganda, Museveni ne cabinet kizibu kya ggwanga Uganda, Eklezia kizibu kya Bukatuliki, Obuprotestante, Eklezia kanisa ya Uganda kizibu kya Buprotestante, abalokole born again simanyi bafu born again what kizibu kya bulokole. Ekizibu kya ministry y'amagana, amagana mu ggwanga Uganda, ekizibu ky'obulunzi ye ministry y'amagana. Ekizibu ky'obuvubi ministry ya fisheries and agriculture bikoze bitya kyekizibu kye buli ministry weri kyekizibu kya ministry yo yennyini sector gyeri mu kukolerera ate ministry kyekizibu kyayo. Kati parliament etugambye terina buyinza bukola kintu kyonna, balina ekintu ekyo kujja ne boogera bwogezi ne bagenda. Nze nabagamba mu Uganda etteeka litakwata ku Museveni wamenye etteeka nange ndimenya. Kati nange parliament temulina kimuŋŋamba, parliament ya Uganda temulina kimuyinza kuŋŋamba weewaawo. Kyovula basibasaamu kitiibwa yadde naaka ebyo ebinyo bye musinika bibalinga ebya sergeant at arm, mwenna temulina magezi ng'ogyeko abanuubu. Ng'ogyeko abanuubu naye ebyo bye musinika ebinyo bibalinga ebyatayebwa. Parliament bweba terina buyinza ng'eyogera bwogezi kati egenda tuyambaki. Era omusimbi gwe tubawa gwonna nga parliament endala ez'emabega ezaali ziise, lwaki ku Museveni bw'aba atuuse nga talina ng'ekisanja kimuweddeko, ekyo lwaki musobola okuki-implementinga ne mumugirawo ekisanja? Lwaki term limits bwe zimukwata musobola okumugirawo, simanyi age limit, lwaki bwe mukwata musobola oyingira mu action ye ne mumugirawo nga mumukozeseza obuyinza bwammwe? Lwaki ku bannayuganda bwe kitukwata ku bannayuganda mubeera mwogera bwogezi? Kati ekizibu kiri luddawa? Bannayuganda mwajjayo obuyinza ne mubuteeka emitwete ne mubwebakako ne mubwebakira. Kubanga ne Museveni yali abbye obuyinza tabulina, weewaawo Museveni takyalina buyinza mu ggwanga Uganda. Labayo wano eyo ensonga ngimaze, leka ngende ku nsonga endala yiino wano. Museveni atandise okutambuza mutabani we ng'amulaga eggwanga, okimanyi ekyo? Bukyanga lubanga lwa mmindi baabadde ku mukolo gumu bonna nga Museveni mugenyi mukulu atudde, bamukyazizza bukyaza era akulaga nti mukoowu atudde asomagira omwana ye in charge. Okimanyi ekintu ekyabadde ekyotera, simanyi ekyotera ekyo mu byagundi. Okimanyi nti Museveni atandise okutambuza mutabani wa mulaga eggwanga. Akoko wakalabye mu linnya lya Talehe 6. Oyo omwana atuta omwezi mulamba nga bamuteekateeka speech gy'agenda okwogera. Ebigambo byonna bye yabadde ayogera abikulamingidde emyezi egyo okuva omwaka oguwedde. Bamuteekateeka speech gy'agenda okwogera. Abadde yakikwata bukusu naye era byamulemye. Atandise okutambuza gutabani gwe ng'agulaga abantu, era gutabani gwe gwavuddeyo ne gugamba bennyamivu nnyo olw'okubanga eggwanga Uganda, olw'okubanga Supreme Court yakoze judgment ereetedde egenda okuleetera ebyokwerinda by'eggwanga, simanyi biki naye bo nga UPDF bagenda kuyongera okufuba okulaba nga court martial bagizaawo bagiteekawo. Ekyo kye baagala okukola ye insecurity gye bali mu kuteekateeka gye mbagambye mu security alerts. Baagala okutematema abantu nga bamaze okunyweza nga bakoze amendment mu tteeka ne bateekawo court martial, baddemu bakwata abaana bonna kubanga wo wokka Museveni w'alina okuyita okunyweza obukulembeze bwe. Museveni alwana na bukulembeze bwe twamuggyako, bwe mwakwata ne mubumuggyako. Kati oluvannyuma lw'omuggyako obukulembeze obwo naye alwana okubeerawo, kyova olaba kati Museveni ye mumenyi w'amateeka, naye ate naffe bwe twamuggyako obuyinza tubutuulidde tetunnaba bukozesa. Ndaba
The Uganda People's Defence Force, UPDF, today held its 44th Talisita celebrations in Chotera district, marking the 1980. Okumanya nga Museveni ne mutabani we tebalina kiddako, tebamanyi na kiddako. Ku independence waliwo tension wakati munda mu bbo mwalimu tension yawo. Ne bagaana parade mujjukira nga tewaliwo parade. Era Museveni nayimirira ne yeebaza nnyo mutabani we mbwakyusiza nnyo amaje era ne parade agijjewo mujjukira nga mbanyonnyola amakulu gundi amakulu ga parade. Tebyaliwo ku independence ebyo. Nga tewaliwo parade. Museveni yagenda tuka nga parade bagijjewo tewaliwo kintu kyonna tewaliwo byonna bena. Kati ate olwaleero ne bagamba nti amaje muhoza gaterezeza agajje ku mutendera gwonna ge maje agasinga mu nsi yonna kubajjewo parade. Nembagamba Museveni atya ine ekintu ekimugoba alimba nembibanyonnyola kati ate luli bwe batugamba nti guli omukolo gwe gwasinga era kye kirungi nnyo okujjawo parade kati ate bagezezaawo kati ate ku luno parade yabaddewo lwaki kiri kyekyali ekirungi oba kino Museveni ebintu byakola akeesa lukya Museveni ayita mu lunaku bw'alumalako n'agambeho mama luno luwedde kati kaninde ndabe olw'enkya bwe nnaaluyitamu Museveni talina kintu kiddako weewawo Museveni talina pulani ya wiiki mu ggwanga Uganda. Museveni talina pulani ya wiiki nti eno wiiki ngenda gimalako bwe nti olunaku kyonna ekijja kiyitamu nga bwe kiri bw'aluyitako n'agamba kale leka nninde ekyenkya. One armed rebellion launched by 27 fighters against the government of President Apollo Milton Obote. The event was graced by President Yoweri Kaguta Museveni, who was accompanied by the First Lady. Several high-ranking government officials attended, including the Vice President, ministers, NRM party leaders, Chief of Defence Forces CDF, General Muhoozi Kainerugaba, and Inspector General of Police Abasibya Kagaba. They were joined by foreign dignitaries and military attaches. As customary, President Museveni inspected the parade. In his speech, General Muhoozi Kainerugaba strongly criticized the Supreme Court ruling, which halted the trial of civilians and armed personnel suspected of being involved in criminal activities in the General Court Martial, calling it unacceptable. Your Excellency, I will not go into details. We shall discuss this in the High Command. But, Your Excellency, this development is very unfortunate and quite unacceptable. Ensonga z'amateeka engeri amateeka gye gatambula mu ggwanga Uganda bagenda kubidiscussinga mu High Command. Kitegeeza kooti za Uganda zawambibwa entambula yazo gye zitambulamu bagenda giteeseza mu magye never. Ekizibu kiri eki bannayuganda twakwata obuyinza ne tubujjayo 2021 naye tulemeddwa okubukozesa kye tulina okubukozesa kuba kati mu Uganda buli muntu atya. Buli institution kati etutya. Parliament batutya batya bantu. Jukira naye ne Museveni olw'okuba naye yabawamba obudde bukyali naye bamutya kati ne basigalawo mu dayirema ne babeera dormant. Abalamuzi batutya batya ne Museveni kati bato eri wakati w'abantu ne Museveni. Bato y'okununula Uganda eri wakati w'abantu ne Museveni. Kubanga abantu mwana naye ekitundu ekisinga obunene eky'obuyinza ne mukikwata ne mukisigaza. Security crisis threatening the effective command, control, and administration of the defense forces. He assured the public that despite the ruling, the UPDF remains committed to protecting Ugandans while maintaining discipline and professionalism. That said, we cannot and shall not abandon or compromise the UPDF Historical Mission under any circumstances. Ekofira kijambaza kijibisa amaaso. Kitamidde. Amendments to the UPDF Act as recommended by the Wulira. Olunaku olwo lwe bali mu kucelebrating olw'omukaaga talehe 6 olunaku olw'omukaaga olw'omwezi ogwa Febu. Olwo lwe lunaku lwe basituka ne bagenda ne balumba enkambi y'amajeri amaje aga government agali mu mateeka. Olunaku lwe baselebrating olwo amaje g'omuyekera omuyekera lwe yalumba government eri mu mateeka.
oba tukitegedde bulungi nkibajjukiza kubanga mukimanyi olunaku lwa ttalehe 6 omuyeekera lwe yakeera ku makya n'asituka ng'amaze okubala byabala n'alumba gavumenti eri mu mateeka n'agikuba kati bagezaako okututiisa mbuffe tusigale nga tutudde ate nga tunyigirizibwa naye senga mutuula butuuzi eggwanga wano we liraga labayo bino dekansooke mbalage nga mutudde musooke mu kibabeere mu bwongo amagezi gadde mu mitwe gyaffe Museveni si munnayuganda mbadde nnoonya akavidiyo kano paka lwenkaguddeko njagala muwuliremu abantu abali eyo abawagira Museveni abasinika ebinnyo bibalinga ebya sipiika wa Uganda Anita Amongo wulira ebigambo bino 1963 when we met in one of the refugee camps in Uganda where we were both living as refugees. That was at first time in Ankole, in a place called Nshungezi. Then we grew up together in that camp. Then we shifted and went to Toro in another camp in a place called Gahunje near Kamwenje district headquarters. And all those years we grew up together. We started together in primary school. We only separated when I went to senior secondary school in Intare in Mbarara, and later on he went to Mbarara High School. But we were not in the same class in primary. There were some difficulties. We used to face a lot of difficulties in paying school fees and so on and so forth, and many times people used to miss years and we are not able to continue the studies straight away. So that's how we had a difference. I was a bit ahead of him at the time of... Obote was always on the radio. Oh, Museveni is a Mnyarwanda. Museveni is a Mnyarwanda. Museveni is a Mnyarwanda. Museveni is a Mnyarwanda. But suppose I was, what would be wrong with that? I'm not an employee. I hear some people saying that I am their servant. I'm not a servant of anybody. I am a freedom fighter. That's what I do. I don't do it because that I'm your servant. I'm not your servant. Eyo interview nene Kagame yali ayogera bwe basisinkana ne Museveni okuva e Rwanda ne bayingira mu Uganda ne basisinkana mu nkambi esooka mu bitundu bya Nkole nga bonna ba refugee government ne ba transferinga ne baddamu ne basisinkana mu nkambi y'ababundabunda mu bitundu bye Fort Portal ne bavaayo oluvannyuma ne batandika okusoma byonna Kagame abinnyonnyola Kagame annyonnyola entambula ze ne Museveni engeri gye baali ba refugee mu ggwanga Uganda. Mukitegedde kati Museveni atandise kubalaga mutabani we eyo gw'omukolo Museveni yatandise okulaga Uganda bannayuganda yatandise obbalaga mutabani we bw'aba Museveni akkiriza change nga naye aleeta change ng'agikkiriza ate olwo ffe be bafuze ebbanga eryo lyonna Bayibuli egamba bweti ku nsonga eyo ebyo byonna bye bali mu kugamba mbu baagala amendment Bayibuli eyogera ku amendments bwe wabaawo amendment di lwe bakola amendment bino Museveni bw'amala okujja n'akwata obuyinza mu myaka gya 80 yaweebwa chance okukola byonna by'ayagala akola amendment kuba obukulembeze bwali bukyuse ne tumuwa ne chance ekola constitution namba ye yeteekereteekere ayagala atufuga atya n'akola constitution ya 95 bw'amala ogiteekawo n'agikulembereramu n'amala n'atandika ogiyuzaamu empapula Bayibuli tekikkiriza bweti era tekyogera bwetu Bayibuli eyogera tetuyinza kukola amendment mu mateeka nga Museveni yagaleeta ate nga yagakolamu amendment. Genda mu kitabo kya Hebrews chapter 7 verse 12. Hebrews chapter 7 verse 12. Abebrania essura 7 olunyiriri lwa 12 Bayibuli egamba bweti. Abebrania 7:12 kubanga obwakabona bwe buwanyi Bebulaniya 7:12 kubanga obwakabona bwe buwanyisibwa
era n'amateeka tegalema kuwanyisibwa. Bayibuli egamba nti nno obwakabona bwe buwanyisibwa n'amateeka tegalema kuwanyisibwa. Bw'oba oyagala okukola amendment mu tteeka nga mwagala ebintu bikyuke mukyuse mukulembeze. Bw'onoosoma essula ey'omusanvu eyo nzibu nnyo, bw'ogisoma nzibu kubanga Pawulo yayogera ebintu nga biri philosophical. Era essula y'omusanvu eyo jjagisoma bw'onooba togize nnyo oyinza obutagitegeera. Yajja kutemeratemera ebintu bwe bizze bikyuka okuva mu ndagaano enkadde, okuva mu bakabona Abaleevi okujja mu lunyiriri lwa Alooni, n'akutemeratemera mu Musa, n'ajja n'akutemeratemera, n'ajja n'akuleeta mu Yesu. Nti bw'oba oyagala okukola amendment kabona bw'akyuka tewaawo waba tewakyali nsonga lwaki amateeka tegakyuka. Nti ono abadde aliwo ayinza okukulembera ekitundu oba eggwanga oba ekkanisa oba abantu bonna oba headmaster. Headmaster ayinza okutuuka ku ssomero nga waliwo headmaster abaddewo n'addira bye mubadde mulinanga ebikulu oli byabadde atembeeta ono n'abisuula mu kasero kuba ye ayina ebibye birala, ayina byalowooza birala, ayina obusobozi bwe bulala, n'aleeta ebibye ate essomero neerikula. Ddi lwe bakola amendment ng'omukulembeze yakyuse. Tetusobola kubeera basiru ng'emirembe gyonna egiyise. Nti Museveni yakola constitution ya 95 ng'atugamba ye ntuufu gy'agenda otukulembereramu nti kati tekyamutuuka akyusa tteeka ku tteeka nga ye tavuddeewo wabula amateeka ge gakyuka. Museveni ye problem. Bwe wabaawo okukyusa amateeka tukyusa mukulembeze. Kubanga olwaliro senga tuleeta omukulembeze omulala, kati olwaliro senga tuleeta His Excellency Kyagulanyi, amateeka bwe gakyuka gaba matuufu. Bw'akola ennongoosereza mu tteeka lya art and music abaalikoze kubanga kyalikola kakimanyi n'aleeta copyright n'agitugundako bwepaba. N'amaliriza n'aleeta n'atereza bulungi eddembe ly'obuntu n'agira n'atufuga emyaka gye 10 ebisanja 2 n'agenda. Bwe tuleeta omukulembeze omulala nga naye alina kyamanyi ye bw'aba wa bya bulimi n'amagana nga ye mulunzi naye n'afokasinga ku ekyo naye n'akola amendments zaayagala nga bw'ayagala atukulembere. Bayibuli egambye etteeka okukyuka kabona amala kukyuka. Hebrews chapter 7 verse 12. Musa bwe yabeerawo amateeka ga Musa gaatambula ne Musa nga bwe yali. Musa bw'atuuka ne tugenda ku Yesu amateeka gakyuka gakolebwa amendment okuva mu gali aga Musa ne waddawo kuba kabona omukulu akyuse. Mu mateeka ga Musa ye yali kabona omukulu. Era ne bitambula bwe bito mu mulembe gwa Musa. Omulembe gwa Yesu bwe gujja Bayibuli egamba kati amendment gye nkoze amateeka ngajje ku bipande eby'amayinja ngatadde mu mitima gyammwe. Kubanga kabona akyuse. Tetusobola kukola amendment nga Museveni ye yakola amateeka kati tegakyamutuuka. Bwe gaba tegakyamutuuka alina kuvaawo. Kati bwe tuleeta omupya ne gaba nga tegamutuuka y'oyo akola amendment. Akakasajja keefuula akamanyi byonna mu ggwanga Uganda nti byonna biri kukko byonna omala kubuuzakko era byonna bwe bifudde. Mpaayo ekintu kimu Museveni kyatereezeza mu ggwanga Uganda nkukuba oluyi mu kutu. Byonna bwe bito bwe bifudde. Kati olwaleero bali mu kukaaba mbu bajjeyo simanyi USAID. Omusimbi ogubadde guyingira nze mbuuza mu Uganda tetuwa misolo. Bwe kibanga ssente zibadde zikutte Ministry of Health zonna ziva bweru. Budget eyita mu ggwanga Uganda mu parliament gye tutemaatema ne tuwa Ministry of Health ssente ze tubawa ziragawa. Byonna nga Museveni bwe yabyetikka n'abyeteekako byonna bwe bifudde. Education nfu, ebyokwerinda bifu, enguudo nfu, ebyobulimi bifu, ebyobulunzi bifu, buli kimu mu ggwanga Uganda kifu, technology nfu, enguudo nfu, buli kimu n'ebipale byayambala nabyo si bigolole. N'ebipale byennyini Museveni byayambala byonna bipumpulira biryawo bikunkumuka bukunkumusi. Mpaayo ekintu kimu mu Uganda ekiteredde. Kampala ali mu nzikiza, Kampala ali mu binnya, Kampala awunya, Kampala. Mpaayo ekintu kimu ekiteredde mu ggwanga Uganda nkukuba oluyi mu kutu. Kubanga Museveni yagaana okuteekawo institutions ezeetengeredde zikole ku nsonga. Byonna yabikola. Naye nga talina kyamanyi mu nsi mu bulamu bwa Museveni talinamu kintu kyamanyi neki.
Tayinaamu kintu kyamanyi n'ekimpe. Museveni ekintu kyalinga kyamanyi mu ggwanga, Museveni amanyi enkwe n'obutemu ebintu ebi. Era mu ggwanga ebbanga lyonna Museveni lyabaddewo by'ebintu ebisi ze sekita ezisinga okutambula. Bubbi, butemu n'enkwe. Naye nga Bayibuli yatugambye eggulu ekitangaala kyajja mu nsi omusana gwajja ne mulondawo ekizikiza. Okumanya Museveni bw'amanyi bwe butemu okuva lwe yayingira mu byobufuzi by'eggwanga Uganda tewaliyo omusango gwa ttemu gwali guzuuliddwa. Ne gwenva obbalaga wano ogw'abapoliisi teguzuulwanga naye ng'omwana w'abandi bamuziika effort nga talina mutwe. Ebisajja byava mu nsiko ne bimutema ne bigenda n'omutwe. N'olwaleero oyo omupoliisi bamuziika talina mutwe. Ate nga nabagamba ku Sande nti bagenda batema. N'empooni nga abapoliisi b'e Kalanda bokka be baasimatuka ekintu ekyo bo badduka emisinde. Baaterezaawo bulungi ne bayerulawo mmwe ebipoliisi by'ebuwama baali bagenda obbatemaatema mmwe. Nga ngenda mu kigambo kya Katonda leka nsembyeyo kino. Mulyoke mukakase nti Museveni yajja okubba okutta n'okuzikiriza. Mulendo zalina eggulire ddyo nditambuzeemu kubanga ya dakiika 5 gundi nyingi nnyo. Presents the 3.5 year less than 50% matters in the education and sports sector, make relevant recommendations on the matters investigated and inquired into, and make the final Education Policy Review Commission report containing findings, conclusions, and relevant recommendations on all the matters investigated. To date, the Education Policy Review Commission continues to follow the script its authors wrote in May 2021. However, the body notes that, whereas the 1992 government white paper on education remained the main education policy document guiding several policy reforms on education development, less than 50% of its recommendations have been implemented. Over the last 30 years, out of the 220 recommendations, 38% have been fully implemented, 26% partially implemented, and 36% not implemented at all. Overall, many recommendations that were not implemented remain. Presents the 3.5 years of work by the Education Policy Review Commission. The report recommends abolishing primary leaving examinations, PLE, and introducing automatic promotion of learners from primary school. The Uganda National Teachers Union has expressed support for the reclamation and transformation. Represents the 3.5 years of work by the Education Policy Review Commission. The report recommends abolishing primary leaving examinations, PLE, and introducing automatic promotion of learners from primary school. The Uganda National Teachers Union, UNATU, has expressed support for the recommendations, citing the need to shift from an exam-oriented education system to a more competence-based approach. Primary leaving examination, and they emphasize assessment. This will help the learners to concentrate and enjoy the teaching learning process. Because some of them get tired because every time they do mathematics, they have failed. English failed. Social studies failed. Science failed. And they ask themselves, why am I continuing to study? UNATA raises its hat to the fact that the success of these recommendations depend on the government's commitment to investing in education. But what comes out finally should actually be implemented because government has spent money, resources in coming up with these recommendations. And the report's recommendations are not final and will undergo further scrutiny by the cabinet. Some of the key recommendations include merging the Uganda National Examinations Board, UNEB, and the National Curriculum Development Center, NCDC, into a single entity to enhance efficiency and coordination. The report also recommends reforming the education system to comprise pre-primary, 1 year, primary, 6 years, O-level, 4 years, A-level, 2 years, and tertiary education, 3 or more years. Other recommendations include setting the age of entry at 4 years and duration at 2 years, with daycare centers for young children where necessary. The report also suggests integrating academic and mu mawulire g'eggulu baateesezza balina ekiteeso eky'okugyawo UPE ebigezo bya P7 okubijjawo. Tebaddamu kuteekawo bigezo bya P7. Mujjukira bwe baali bakyusa curriculum, bakamala okukyusa curriculum n'abasomesa tebagimanyi kugisomesa, bye basomesa tebabimanyi, bye basomesa abaana baffe. Kati ebigezo bya P7 bateesa bijjawo. Wabula bakulaga nti balina report kyekyenvudde enkatambuzo gyagenda gundi obiwulire bano ab'oluzungu bazzeyo ne batemera education okuviira ddala mu bazungu colonization gundi time
colonial time awo ne batuleta nga batematema education tovula banga nkatambuzamu nenkatuusa wano we baagala okubanga bajjawo ebigezo bya P7 ebigezo bya P7 Museveni ali mukutta Uganda nga ayita mukutta education bwo sengo ogenda n'osoma bulungi n'olaba gundi abazungu abo omuze gw'ebisiyaga bwe gwali gutandika bagulwanyisa nga tebagwagala era ne bakirwanyisa ne kibeera kintu kive nnyo ng'era oswala naye abaakirimu abaali batambuza ebisiyaga kye baakola ne beefuula abakijeewo ne beefuula abakivuddeko ne bakizza wansi mu baana abato ku ground ne kitambulira mu masomero mpola eyo wansi mu primary kigenda okukomawo okudda ku surface bwekiti nga gavumenti tekyasobola kirwanyisa nga namba y'abasiyazi nnene ne batandika okwagala okukifuula babadde batandisa okwagala okukifuula human rights dembe lya buntu okulya ebisiyaga naye nga bwe baali bakigira bakizzaayo wansi mu baana abato ne bajjanga bakula nakyo bagenda okuyingira emyaka 2 okuyingira emyaka 3 gavumenti egenda okutandika okwagala okukirwanyisa nga nakusemberedde wano musiyazi nali mu office musiyazi ne gwotasuubira musiyazi ne mwekereziya nga basiyazi ne mu kanisa nga basiyazi nga abasiyazi bamaanyi nga abagagga basiyazi kubanga bakitwala mu baana bato genda yo bisomo birabe njagala kwebaza Katonda nyine ebintu byenjogera wano abalala ne mugenda mu maaso n'okubinonyako waliwo abantu jjo nayogedde nti abantu Paulo beyawandikira amabaluwa bali luddawa Abefeso Abafilipi Filipino Abafilipi Abagalatiya bali luddawa waliwo abantu abagenze ne babisomako ne babifuukuuza baabulira wakati wa Greece ne Turkey Persian Empire yabamalawo baabulirawo ne babula nakyogedde jjo nga mponinga Uganda bwe mutaaweerwe bwe mutasituka kulwana muwedde wamanzizeeyo wali mwebale kubanga mubigendamu n'ekyo kyenjogedde ku kyebisiyaga bwe oyagala okukisomako genda y'okinoonye kati Museveni okutta eggwanga azze mu P1 azzeeyo eri mu primary mbu bajjawo ebigezo lwaki bwe muba muwandiika amagye lwaki abantu bonna bwe mubayita nti tusinkane kororo lwaki mubawo ebigezo lwaki si buli ayagala okuyingira amagye nti agayingira kubanga abantu bajja bangi nga baagala okuyingira ne mutandika okutestinga obusobozi bwabwe eyo ye primary living examination PLE babakwata ne basooka ne babasunsula abayiseemu ne babateeka wali nammwe ate ne babaddusa naawo ne wabaawo abagwa bwe bamala batwala abayiseemu ne babavuga ne babatwala ekabamba ne babatendeka emyezi 9 emyezi 9 bwe giggwako bye babatendese baddamu ne batandika baawulamu kubanga awo we bajja abagenda mu military we bajja abagenda mu infantry we bajja abagenda mu SFC we bajja abagenda mu sectors enjawulo abagenda mu Marine abagenda mu Air Force awo kubanga buli mutendera guteekwa okubeerako okugezesebwa ne mu nsi ey'omwoyo buli mutendera Katonda agugabako ebigezo muyinza mutyo kugamba nti omwana asome primary amalirize primary nga tewali kigezo nga bwe kiri mu nsi ki olwo bonna baba bayise oba bonna baba bagudde bwe mugamba mmwe mwayonoona education ya Uganda ffe we twasomera walingawo simanyi kabula soke TTC eddanga tukyali bantu wabangawo amasomero g'ebyemikono oba emirimu egy'omutwe wabangawo vocational gundi ez'enjawulo nti omwana ne bw'aba tasobodde mu kiri alina awalala wayinza okgenda byonna mwabimalawo tetukyalina vocational schools institutions ezo tezikyaliwo wabeerangawo emitendera wabeerangawo simanyi NTC TTC simanyi ne UTC simanyi UTC zali basi simanyi byagundi byali biki naye walingawo omwana nga buli mwana omutendera gw'abaagiza alina wasobola okulaga ensi yabeeranga n'ebyemizannyo twazannyanga emipiira ku byalo nga waakiri omwana asobola okuyitirawo mu byemizannyo naye ebisaawe byonna mwabiteekamu amagye ebirala mwabizimbamu akeedi omwana talina wagezesereza kitone kye akizule nti asamba mu mupiira kale omwana ayitirewo ku mupiira n'omupiira mwagufuula gwa buwanana oyina kubanga omwana omuntu temusomera ate gy'abaagira olwaleero amasomero gali mu Kampala amasomero nga 6 gapangisa ekisaawe eki naye nga abaateekateeka eggwanga lino be mugamba abaali abasiru buli ssomero lyabanga n'ekisaawe
ng'omwana agenda okuva mu P7 education eyo omwana yagenda ng'okumaliriza primary ng'amanyi kyasobola okukola. Oyinza okugamba nti omwana amalirize primary bonna bagende mu secondary oba bonna bagwe. Era bonna bwe bagenda mu secondary bagenda yongo nkubuuziza lwaki buli ajja okuyingira amagye temumuyingiza. Mmwe mwabiteeka mu bantu mu baana mmwe mwaleeta education ey'obubonero. Era nze si celebrating masomero ago simanyi ga makosi celebrating amasomero nga Maranatha High School abantu ala ku bubonero bwange nkaaga mu bubiri bwe nafuna mu P7 kati era mwagala mbogere sijja mbogera. Celebrating amasomero gali agatwala abaana abagudde be bagamba nti bagudde ebigezo. Nze senga kwali kuserekitinga somero kire nandigenzeemu okusoma secondary. Naye Maranatha High School yampa senior 1 senior 2 Wakiso SS netwala paka senior 6. Mmwe mwaleeta okusoma okw'obubonero. Mmwe mwakiteeka mu bantu nti bw'oba toyise P7 simanyi bw'oba togenze mu secondary bw'oba tofunye buno obeera ogudde mmwe mwabireeta. Mmwe mwabireeta nga mutandika okwonoona kaakati mugamba P7 eviirewo ddala. Nkikulireetingidde ne kiri abayagala okuleeta ebisiyaga ne batandikira mu P7 emyaka gyagenda okutambula ng'abazungu bonna basiyazi. Ekyo Museveni kyali mu kukola eggwanga Uganda tetugenda kukola amendment eyo reportifu ezo ripooti z'obulira ze badiscussingako ripooti za kabano. Ripooti za kabano bakola ebintu mu kabano bali mu kutta ggwanga lyaffe. Bannayuganda bwe muba mwakwata obuyinza 221 ne mubujjayo ne mubuteeka emitwetwe nammwe ngenda kutambula nga njo ky'amayumba nju ku nju mbooke. Musituke tulwanirire Uganda musituke tununule eggwanga omulundi ogusembayo omulembe gwaffe gwe guno oguyina okukikola ye video y'olwaleero katusabe tugende mu kigambo. Katonda wa Ibrahim na Isaka ne Yakobo tukwebaza olunaku leero Mukama tuze mu kigambo kyekitukuvu nkusaba okukosomesa oyigirize jangu Mukama oyogere eri batabani bo ne bawalabo nange Mukama oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate ne okubeera atasaanira mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda ayinza bonna tusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina. Nyenze mu kigambo njagala kubuulira omulembe guno ogutudde n'obuyinza bwagwo. Omulembe gwaffe nga gumaze okukakasa omulembe gwaffe nga gumaze okukakasa nti kati ffenna juzi nabagambye nababuuziza ekibuuzo kye mutannaba kunziramu okusinziira ku judgment ezasooka ez'abakadaama ne bannayuganda abantu ba wansi ze baakola ku baana abali mu makomera ne judgment z'aba saabalamuzi n'abalamuzi b'ettiimu yonna nga bwe baatudde bakasitodiyani b'amateeka. Judgment zaabwe okubanga zaafaanaganye n'ez'abakadaama ate ez'abakadaama nnungi nnyo okusinga ez'abalamuzi. Kubanga ez'abakadaama zaagayidinga bulungi nnyo byonna paka gye biggwera. Abaana bateebwe badde waka tebalina musango tebavunaanibwa mu kooti eno oba mu eri tebalina musango. Bakadaama ne bakiggala. Basaabalamuzi ne bajja ne batuwa judgment ezitaliiko mitwe n'amagulu. Okitegedde naye ate ne mubatendereza waliwo ababatendereza era saabalamuzi akoze omulimu ng'omwo ne mbagamba saabalamuzi ye problemu ya Uganda kati. Nga tumaze okukitegeera nti kati tuli ku mutendera gumu ne basaabalamuzi oba basaabalamuzi bali ku mutendera gumu ne basekadaama ne bakadaama. Kiki kye tulina okukola mu ggwanga lyaffe? Ekyo kikukakase nti omulembe gwaffe luli waaliwo gaapu. Mumanyi omutango gwe tusasudde okugatta gaapu eyo gye baali batulese okukomawo twetabule nabo tubeere nga tuli balamuzi. Omanyi gaapu eyo gye twava juzi mbadde nzija ngamba Katumba Wamala nga mugamba Katumba Wamala otomera yagenze okukiraba jjo ng'amaze okutomera ebimwa byonna byasiza bamugobye mu parliament genda gu budget gute gu balancing agenda gu budget talina kyakugukolera taguyinaako mutwe n'amagulu Aleni Kagina amutomeza naye nga ffe twabitegeera mu mwaka guwedde nga Katumba Wamala mugamba. Oluvannyuma lw'okuggala gaapu eyo eyaliwo ne tugikwata yonna ne tugigatta bwepu. Tokyayawula Kadaama ku saabalamuzi, tokyayawula Bamugemereire ku Nakadaama, tokyayawula ASP Asimuwire mutabani wa Afande Katongole ne Abasi Byakagaba kubanga nange ndi IGP. Tokyayawula Kalifa Aganaga kwa Oboya Muliati bwalaba ku Kalifa Aganaga sekikowe. The blessings za Kalifa mama nyabo. The gift za coming za Kadaama za Kawati
za Khalifa Aganaga za gift to FDC. Mumanyi omutango gwe tusasudde okutuukaawo. Mumanyi omutango gwe tusasudde okutuukaawo nga omuntu omukisa FDC gwesigaza gwokka mu kifo erina gwa Khalifa Aganaga. Okimanyi nti olwaliro Khalifa Aganaga asobola okuba FDC ekigo. Kati senga Khalifa Aganaga ajana kati nadinawusinga FDC. Kati Khalifa Aganaga senga agenda ku kitebe ekirala kati nagamba nabadde ndowooza FDC ina amakulu kati ndi NRM. Omanyi kisobola gobera mu FDC kati. Oboya muli ati atugamba ki? Omanyi nti waliwo ekyo kigenza okubeerawo nga sente za kiyiridde omusaayi. Omusaayi gwa sente za tegununula mulembe gwa Fande Katongole. Bafande Katongole bayiwa omusaayi ogwabwe ne baguzanyiramu. Omusaayi gwa sente za Franka gwe gununula Khalifa Aganaga okumujja mu boda boda okumufuula candidate ow'ebyafaayo mu FDC. Omulembe gwaffe gulondeddwa ulira Bible bwegamba. Mukama waliwo ensi bwe mala bwoveri ku mulembe ogwa Adamu ne banaba abagundi ababali awo nojja mu mulembe gwa Nuwa. Nuwa bwamala ensi nebeerako abantu abo Nuwa be yali awonye nabo. Abantu abo bamala abantu abo ne bazaala. Awo wakati awo waliwo omulembe emirembe gy'abantu bangi ogwabeera waawo ne gibeerawo nga giri dormant. Nga plani za Katonda teziyitamu bulungi okutuusa Katonda ngenda basomere gye emirembe okutuuka ku mulembe ku Ibulayimu. Ibulayimu teyatondebwa butondebwa nga Adamu. Nti Katonda yabumba omuntu we n'amuteeka waawo n'amutandikirako ebintu bye yali ayagala okukola. Ibulayimu yazaalwa nga abantu abalala alina bajjajjaabe. Emabega wa Ibulayimu waliwo abantu abalala naye abatasobola kukikola Katonda batadiringa nabo okutuuka ku Ibulayimu Katonda gwe yalonda n'agamba nti kati gwe ngendo kikola gwe. Ndowooza kuliyambo kakati evuddeyo. Omulembe gwaffe gulondeddwa mu mirembe gyonna egiyise. Kyova olaba njagadde tusooke mu kitabo kino ekyaluberebera essula 11. Waliwo mutabani wa Nuwa baali bamuyita Seemu. Seemu yawangaala emyaka 500. Yazaala abaana n'awangaala emyaka 500. Seemu n'azaala Alupakusadi. Alupakusadi n'awangaala emyaka 4. Alupakusadi n'azaala Sera. Sera n'awangaala emyaka 4. Egyo emyaka emeka? 5, 4, ne 4. Egyo nno mirembe gye njogerako. Sera n'azaala Eberi. Eberi n'awangaala emyaka 403. Eberi n'azaala Peregi. Peregi n'awangaala emyaka 209. Peregi n'azaala Lewo. Lewo n'awangaala emyaka 207. Lewo n'azaala Serugi. Serugi n'awangaala emyaka 2. Kakati Serugi bwamala n'azaala Nakoli. Nakoli ye jjajja wa Ibulayimu. Kati njagadde tuveeri nzije wano ku Nakoli. Nakoli jjajja wa Ibulayimu ali dormant ali awo. Tewali omulembe gwe teguyina kye gwakola. Nakoli n'azaala Teera. Teera ye taata wa Ibulayimu. Omulembe gwe ne gukomaawo. Naye waliwo omulembe ogwa Ibulayimu ogwavaako okutereeza Katonda bye yali ayagala n'olwaleero bye tuyimiriddeko. Nakoli si ye jjajja w'abakkiriza. Teera si ye jjajja w'abakkiriza. Ibulayimu ye jjajja w'abakkiriza. Kuba omulembe gwa Ibulayimu gwe gwakola ebyalema emirembe emirala. Omulembe gwa Ibulayimu gwakola ki? Awo we wali firimu. Katusooke ku ekyo kati. Essula 10 n'emu. Essula 10 n'amala emyaka 34 n'azaala Peregi. Eberi n'awangaala bwe yamala okuzaala Peregi emyaka 403 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Peregi n'amala emyaka 3 n'azaala Leewo. Peregi n'awangaala bwe yamala okuzaala Leewo emyaka 209 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Leewo n'amala emyaka 32 n'azaala Serugi.
Leo Nawangala bwe yamala okuzaala Sserugi emyaka 27 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Sserugi n'amala emyaka 3 n'azaala Nakoli. Sserugi Nawangala Bayibuli ekubuulira ne we yasooka okufunira omwana omubereberye edda omuntu ng'afuna omwana we first born nga wa myaka 3 kati omuntu afuna first born nga wa myaka 11. Ekyo omanyiko kiva ekibi kikuze. Ekibi gye kikoma okukula okirabiraawo abantu kuzaala yafuna first born nga wa myaka gigenda gwe. Gala bwe yamala okuzaala Nakoli emyaka 2 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Nakoli n'amala emyaka 29 n'azaala Teera. Nakoli Nawangala bwe yamala okuzaala Teera emyaka 19 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Teera n'amala emyaka 7 n'azaala Ibulaamu, Nakoli ne Kalani. Era kuno kwe kuzaala kwa Teera. Teera yazaala Ibulaamu, Nakoli ne Kalani. Kalani n'azaala Lutti. Kalani n'afiira awali kitaawe mu nsi mwe yazaalirwa mu Uli y'ensi ey'Abakaludaaya. Ne Ibulaamu ne Nakoli ne beewasiza abakazi. Omukazi wa Ibulaamu erinnya lye Salaayi, n'omukazi wa Nakoli erinnya lye Mirika, omwana wa Kalani ye kitaawe wa Mirika era kitaawe wa Isika. Era Salaayi yali mugumba, teyalina mwana. Teera n'atwala Ibulaamu omwana we ne Lutti omwana wa Kalani omuzzukulu we ne Salaayi muka mwana we omukazi w'omwana we Ibulaamu ne bavaayo nabo mu Uli y'ensi ey'Abakaludaaya okuyingira mu nsi ya Kanani ne batuuka e Kalani ne batuula eyo. N'ennaku za Teera zaali emyaka 25 Teera n'afiira mu Kalani. Emirembe gyo giwulira egize gitambula bwe bava mu Uli ne batambula enjiri eyo. Pastor Lewis Rubongoya Secretary General wa Nupu yagibuulirako mu ggwanga lya America nti Canaan is not Canaan. Teera basimbulako ebigere ne batandika okunoonya mu kifo ky'okugenda e Canaan ne bastaginga e Canaan ne babeera e Canaan ne babeera awo naye ng'okuyitibwa kwali Canaan. Era Ibulayimu ye yasituka n'asoolooba n'ava e Canaan n'agenda e Canaan. Eyo si yenjiri gyenziza okubuulirako ya Haran ne Canaan. Si gyenziza okubuulirako naye nga njijjukira nga Honorable Lewis Rubongoya yagibuulira mu ggwanga lya America. Haran is not Canaan. Ibulayimu Katonda amulonda mu mirembe egyo gyonna nga bw'ogiwulidde. Kati tugenze mu ssuula ye12. Omulembe gwaffe guli ki eri Uganda? Omulembe gwaffe guli ki eri abaana baffe? Omulembe gwaffe gukole ki? Omulembe gwaffe guyina okusituka ne gugenda ne gutuuka abalala we bataatuuka. Bwe tuba baakubaako kye tukola tuteeka okusituka okweyongerayo. Nabagambye Uganda erina fertile land mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Bannayuganda ne baliidaazi baffe ab'enkyukakyuka weewaawo bwe twagala Museveni ogwa mu wiiki emu okuva kati agwa. I repeat, nga waliwo eno judgment ya Supreme Court opposition bonna bwe babaddala nga baddala tuve mu biki nga baddala kati tebalina era obalaba batambula bokka ne Masakaruwa batambula bokka bwe baddeno kubanga bahayipinga maanyi gaabwe ag'ebyobufuzi kino baagala kizanya mu byabufuzi. NUP yasitudde abantu b'abantu ne batwala mu kooti naye era neera kikyabulamu musitule bannayuganda bonna wamu nti Museveni adifayinze semateeka, Museveni adifayinze judgment. Tukyali kwaba abaliyo naye waliwo abaabulira ddala. Waliwo ba Johnny Bosco Kibalama be tutamanyi gye bali. Be tutaddangamu kuwulirizaako badda muliro we wa Kiseka. Museveni gwe yagamba nti mulina ne poliisi negamba ffe tumukutaka wungezi ko lwalero ffe tumulina aliwa. Ene sawa ya kujja maaso ku kalulu 2021 tuteeke ku kino ekiriwo kati Museveni adifayinze judgment. Waliwo abantu abattibwa ne judgment agidifayinze abalala bali mu kkomera abalala tebalabikangako ffe tuwe ennaku 3 oba wiiki emu nga abasibe bateereddwa nga batalabikako nga nabo bateereddwa bw'aba agaanye aveeko. Kati gwe kirabanga ekyokusaaga gwe ekyo bwenkyogero ojja kujja wano ogambe oyo omwana akuba akalulu ate nga saawa tusomesa kalulu. Omukulembeze taviirako mu kalulu kokka naddala omukulembeze omubi. Omukulembeze avaako ng'afudde nga Bukedi ku makya ng'afudde. Omukulembeze avaako nga bannansi bamukooye olunaku lwonna lwe baagala omuggyako.
Museveni yakwata mundu eggulo bwe ya celebrating yakwata mundu n'alumba government eriwo mu mateeka n'agikuba yagijjako mu 86 omwaka ogwali ogw'okuddamu okulonda Museveni lwaki teyagumiikiriza n'agenda mu protest vote siwakanya kulonda naye enkulaga omuwaatu oguliwo kati gwe bw'ogaana Museveni olw'okuba yakimanyi agenda bateerawo insecurity abatema ebijambiya ayokya amasomero alumbe poliisi agikube tubeere mu fiya ng'eno endwadde zitambula obutimba bw'ensiri ababaka aba NUP bennyini be bali mu kubugaba obulimu endwadde obutimba obulimu endwadde aba NUP be babugaba okuva mu sitowa za Museveni njagala kiyagave yatubulira obutimba yabusuubulawa yabugula mu nsi ki akakasa atya nti bulamu yabujjawa atubuulire kiyaga obutimba obwo yabujjeewa gavumenti si yabumuwadde obutimba bwa gavumenti tetwabubaawo ningako dda alina nkolagana ki ne gavumenti Museveni alina omuwaatu ogu gwakubalemesa kalulu naye nze mbuuza senga kituka nga Museveni atemyetemye poliisi nga waliwo Museveni agenda creating obuyeekera mu Uganda gw'okiyita kyakusaaga genda obuuza abeggulu genda obuuza abanozana genda obuuze Northern Uganda Museveni bwe yagiteera wokoni n'abana bateeka mu kampu obuyinza twabukwata ne tubujja ku Museveni ne tubumujjako naye tutudde nabo tetunaba bukozesa musituke tukozesa obuyinza bwaffe wulira nkulaga emirembe awo gyonna gyonna egyafa Bayibuli egamba Nakoli n'afa Tera n'afa Nakoli n'afa nga tewali kirala kiboogeddwako kusinga kaawo naye wulira omulembe chosen generation wulira essula ye 12 awo Mukama n'agamba Ibulamu nti va mu nsi ya nnyo era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga nange ndikufuula eggwanga eddene era naakuwanga omukisa era naakuzanga erinnya lyo era beeranga mukisa gwe nange n'abawanga omukisa abanaakusabiranga gwe omukisa n'oyo anaakukolimiranga n'amukolimiranga nze ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biweerwa omukisa owulidde ng'emirembe gyonna gyonna gimaze oyitawo Katonda yalondayo omulembe yalondayo omuntu omu Ibulayimu n'amugamba bw'ati kati okuyita mu ggwe Uganda agenda giwanga omukisa kuyita mu ggwe Ibulayimu nkugambye bw'osoma Ibulayimu n'owulira n'ebimwogerwako oyinza okuza nti Ibulayimu ye teyazaalwa yatondebwa butonde bwa bwati nga Adamu nedda naye mulayinejji ya Ibulayimu waliyo emabega wa Ibulayimu waliyo abalala naye tebaboogerako omulembe gwaffe guyinza okubuutikira emirembe gyonna nga Uganda eweereddwa omukisa okuyita muffe mu mulembe gwaffe naye omulembe ogwo tuyina kugugira gutya kye tuyina okukola kiri bwe kiti tutambule tugende abalala we bataatuuka tukole ebyalema abalala okukola Ibulayimu va wano tambula ogende gye ndikulaga waliwo kye ngenda okukola ng'abantu bonna mbawa omukisa kuyita mu ggwe abaana baffe bali mu kuttibwa education yetta abaana baffe waliwo ekintu ekibeera ennaku ezo najja ne mbabuulira olunaku Ebeni lwe yagamba twali tunyumya ku school fees awo ne mama we ng'agira awulira bwe twavaako ne wayitawo akaseera wayitawo ndowooza ennaku nga 2 n'agamba mama we naye mami omanyi nze sijja kuzaala baana bangi ngenda zaala omwana wange ogwo ngenda kuwasa omukazi wange omwana yakedde okuwasa oli ngenda kuwasa mukazi wange nzaale omwana ogwo mutwale ku ssomero nkubire eddadi wange ampeereze ssente nsasula ssente za mwana ogwo nze sirina gafa na fees mujjukira nga nkibabuulira maama we bwe yaŋŋamba ne nfuna obudde ne ntuula ne Ebeni ne munnyonnyola mugamba Ebeni ebintu bwe bito si bwe bitambula nze nsomesa gwe sigenda kusomesa mwana wo gw'olina osomesa omwana wo ate ebiseera by'onoobeeramu ng'osomesa omwana wo ojja kuba olina okundabira kuba nja kuba nfuuse jjajja mukadde nze ne maama wo ng'era tuli wuwo nga watutwala tuli mu nnyumba yo otulabirira kati ebyo bituukako olina kusoma n'osoma bulungi nnyo n'okola n'ofuna ssente zo n'ontwala ne maama wo n'otuteeka ewuwo n'otulabirira ate nga bujjanjaba n'abaana bo nga bw'olabirira n'abaana bo naye nga bwe nkusaba ssente ng'ozimpa n'endowooza nti bikomyawo ennaku ezo yabadde azannya ne banne n'amaliriza n'abagamba bannaaye omuzannyo gukomye nze ngenze kusoma nti n'abagamba nedda nina okusoma enkya wano ddali agenda kufuuka jjajja mukadde nga nze nyina omuwa ssente bwe siisome ssente ngenda zijjawo
Nagamba mundeke. Okuzanya nakukomya nagenda akola homework. Kati banene bamubuuza, mama we yabadde mama we n'abuuza. Omwana ekintu kinayogedde kyaki? Omwana agambye ki? Kati mama we najjukira lwe nayogera naye ku ssimu. Najjukira lwe nayogera naye ku ssimu nga mugamba nti tugenda fuuka bajjajja mukadde nga gwatulabirira. Omwana kyamukwata mu bwongo. Era kati akimanyi nti sinze nyina. Mmwe baana mmwe waliwo wano, mmwe baana mmwe waliwo wana abantu nga maama we ate yalabirira omwana we. Waliwo wana abazadde ng'omuzadde yabonaabona n'omwana. Omwana n'ogenda ozaala. N'oleeta omuzzukulu n'omuwa maama wo. Maama we yakuweerera kati yaweerera n'omwana wo. Mmwe bazadde mwe temuddamu kuweerera bazzukulu bammwe. Temuddamu kuweerera bazzukulu bammwe. Mukwate abazzukulu mubaddize bazadde baabwe. Omuzadde bw'aba taweeredde mwana nzi mpeera nti omwana wa Eben ekyo nakigana ne Eben nakimubuulirira wera kati akimanyi. Yagambe naye kangende nsoma ebitabo kubanga wano enkyono omusajja engeri gye mulaba atandise ofuuka jjajja mukadde. Nyina omulabirira ate kati nina kusoma. Okitegedde? Omwana ky'omuteekamu kyabe akikwata. Kati e Uganda Museveni atta education y'abaana tukuze ebyana ng'ebyana tebirina makulu. Kati omwana alitegeera atya nti avudde ku mutendera gwa primary ayingidde secondary. Ekyo ekintu nkiweze mugambe bazadde b'abaana baweereze ssente. Bw'aba omwana yamuleeta mu kyalo ng'ali Kampala aleete ssente z'omwana if not muddize omwana we. Tukonye wano. Mumenya mutya abazadde ng'abazadde baabonaabona nammwe ate babonebone n'abazzukulu. Kati mugenda okunkyawa nedda bakuddiza omwana wazaala waaki. Bakuddiza omwana. Bakuddiza omwana n'osanga omukyala kati waliwo wana abakyala nga aweerera abaana n'abazzukulu nedda ate ffe batata. Bane buli asabira afu abasajja tuli bagumu ate ffe tulwanye n'enseno naye ekintu ekiwangula abasajja kiri eki fiizi. Bane ekisajja bakiyita fiizi ekyo kyo bwe tukiraba giba misinde. Waakiri oyimirirawo nga drone ya Museveni ekukimye. Awo oyimirirawo n'olwana n'abantu ne bakuyambako. Wano Juzani Serunjoji ow'eddembe. Drone zabadde zimukimye nga bagala muwamba yayimiridde mu drone n'agaana okuvaawo abantu ne bamuyambako. Naye ku fiizi bannange odduka emisinde Gilbert Bukenya yadduka fiizi. Gilbert Bukenya okusasula fiizi omala mukwata ddokooli. Vice President Professor Mulamba yasoma naye fiizi bwa banaye mwe tuveeyo eyo nzizeyo wali. Abaana baffe basobola okuweebwa omukisa okuyita mu ffe. Senga Mukama agamba Ibulayimu bw'okola ky'olina okukola abaana bo baakuweebwa omukisa okuyita mu ggwe. N'ensi yonna yakuweebwa omukisa okuyita mu ggwe. Omulembe gwa Ibulayimu gufuuka turning point y'ensi yonna. Ku Ibulayimu omubwati. Tuweebwa omukisa okuyita mu Ibulayimu ebika byonna eby'ensi binaaweebwanga omukisa okuyita mu ggwe. Kati nkufudde mukisa. Omulembe gwaffe Mukama ayinza okugufuula omukisa eri emirembe gyonna egirituddira. Bwe tutuula obutuuzi ne tutakozesa kye tulina bannange kambabuulire gavumenti etutya weewaawo mu Mukama waffe mbabuulire ekiri eyo Museveni atutya. Museveni yatunulira olunaku lwe batwala omulambo gwa Segirinya okugujja ku kire kya Nuupu simanyi okugutwalawa. N'alaba ekyali mu kkubo eryo. Senga tukwasa amakubo gonna ag'omu Kampala style eyo. Njagala ombuulire Museveni azzaako ki? Museveni azzaako ki? Essaawa zino. Eno yessaawa entuufu ey'okugwira Museveni. Abapoliisi tebannazza baana ku masomero. Owa poliisi ne bw'ogatta omusala gwafuna omwaka mulamba taweerera mwana ku ssomero lirimu magezi. Owa poliisi nga takutte ba boda kubabbako ssente. Omusala gwafuna omwaka n'omuwa omusala gwa myaka 2 tasobola weerera mwana ku ssomero. Tamwemu. UPDF bali awo abaana baabwe bakyatudde waka abaana tebalina ngatto. Osaaga abaana baba UPDF tebalinadda ku ssomero tebalina nsawo. Owa UPDF kapiteeni talina mutwalo gumu mu 12,000 ali ku ddala lya meja talina mutwalo gumu mu 12,000 kuzza baana ku ssomero. Abaana baba UPDF basomera ku bonna basome. Bonna bakone. Bakazi baba mulaba wa UPDF kwe kuba sasi mu mutwe. Simanyi mbono yingini ya brigade simanyi yakubye sasi mu mutwe nedda mukazi we yakizudde nti mukazi wa yagalo wa boda.
n'olubuto lwalina lwawa boda naye ng'omusajja mu majengo omusanga wano captain major lieutenant mukazi we olubuto lwalina n'omwana agenda okuddako luno olubuto naye era mwana wawa boda naye besosi mu mutwe. Opposition bwe muba abatuufu mwenna mwegatta abantu wamu mutubuulire ekiddako. Museveni adefines kooti eganyi kooti tekyalina buyinza, parliament yakitugambye tekyalina buyinza, kati kisigaddewa mu bannayuganda mmwe mutuule mutubuulire nti Museveni tukuwadde ennaku 3 ng'abasibe bonna bali bweru ne be tutalabangako tubeetaaga bwe kiggwako nga tobatadde vaako wewa wajja vaako. Museveni yagambye aba M23 bateeke wansi emmundu tebaleeta bizibu ekintu kinene n'abagamba ceasefire ere mundu Congo. Museveni adduse mu lutalo ne M23 teka wabiri naye jjukira America yejjeyo abaayo bonna ensi ez'abazungu zijjeyo abaabwe bonna lwaki babajjayo teka wabiri. Waliwo omulembe emirembe gyonna tegisobola kuyita bwe gityo. Omulembe gwaffe teguyina kuyita ng'omulembe gwa Semwogerere bwe yatuuka Harani n'atuula Harani eyali agende Kanani n'atuula Harani eyali president n'alayira nga minister. Era waliwo abafuba ennyo okutulaga nti tusigale Harani nga Semwogerere Nakoli simanyi Teera bwe yasigala Harani. Naye omulembe gwaffe guteekwa okuva Harani ne gweyongerayo ne gugende Kanani kubanga okuyitibwa kwaffe kuli Kanani. Bw'oba oyagala okubeera omukisa abaana bo baweebwa omukisa okuyita mu ggwe ennaku zonna ez'obulamu bwabwe oyina kubanga osenze Kanani so si Harani. Kati Semwogerere yali wakitiibwa nnyo ate munnange Semwogerere minisita wa internal affairs mu ggwanga era nga musajja mugundiivu nnyo mu byobufuzi kati akola ne Museveni. Kati bali batya ennaku ezo nga yakamala okufa oba tugenda okuddamu owuli ate nga nabireeta mu security alert ababbi abatannategeerekeka bazze wa Semwogerere ne bamenya ennyumba bamenye kabada ne bagenda mu kisenge kyesimanyi mu kabada ebaddemu ebitabo bye biyitirivu byonna ne bakuuliita nabyo era Semwogerere bwe bamenye tebatuuta ekintu kyonna okugjako ebitabo ne fayiro ezabaddewo kubanga yakoma Harani teyatuuka Kanani. Kati wa Semwogerere tewakyaliyo omuntu yenna gweyogera. Nkugambye Bayibuli terina kyamaanyi kyeyogera ku bajjajja oba ku bazadde ba Ibulayimu. Naye Ibulayimu ye yafuuka ensonga. Oyinza n'okulowooza nti ensi etandikira ku Ibulayimu. Emirembe gyonna egiri emabega wa Ibulayimu poteya. Naye Ibulayimu olw'okuba ye yasoolooba n'ayingira mu kirala Bayibuli egambye n'olwaleero bw'oba ofuna omukisa ogufuna kuyita mu ye. Mukama ayinza okufuula omulembe gwaffe n'agufuula omukisa ne guva mu kubeera obubeezi omulembe ne gwogerwangako ebbanga lyonna eri Uganda ne baweebwa omukisa okuyita muffe mu mulembe guno senga tununula Uganda. Kati ffe senga tutuuke Kanani bwe paba ebisigadde byonna. Naye ate bwe mugaana omulembe gwammwe gusobola okufuuka ogwa Nakoli oba ogwa Teera tata wa Ibulayimu jjajja wa Ibulayimu ne gutabaako kye gujjukirwako. Harani si ye Kanani, tugenda Kanani tutambule tugende Kanani. Abaana b'abaana baffe abali mu ntumbwe zaffe ne mu ntumbwe z'abaana b'abaana baffe bali weebwa omukisa okusinziira ku mulembe gwaffe gwe gugenda okukwatamu ebintu. Omulembe gwaffe gwe gulondeddwa ekikola. Eyo judgment yatambudde ensi yonna. Ensi yonna ekimanyi nti Museveni adifayinze enkola y'amateeka. Ensi yonna ekimanyi nti abantu basibiddwa obwereere. Ensi yonna ekimanyi nti abantu battibwa. Kati Museveni naffe tuteekewo paralelo gundi bw'agamba nti mukole kino ffe tugambe kola kino Museveni tumuweeko ebyokukola mu nnaku 3 ng'abasibe bateereddwa. Teri kudda mu kooti, teri kuddayo kunona judgment ndala, taabasibe mu nnaku 3 gaana vaako. Bwe tutatesting maanyi gaffe tetujja kumanya kye tusobola kukola na kye tutasobola kukola. Ate tetujja mujjako nga tugoberera byakola. Tujja mujjako nga tugoberera bye tukola. Tuteekwa kale bwe tuba bakutuuka mu kalulu tutuuke mu kalulu nga tumaze omukuba akabedo kakakanye. Nkugambye agenda badda ivatingira mu kukuba abasirikale kigenda okukuba abapoliisi amasasi. Poliisi bagenda otandika abapoliisi temuddamu kutuula mu poliisi munda abantu 3 4. Nkiddamu abapoliisi lulinna bawa formula
obudde bwe buwungeera kabube misana mubeereko abantu basatu abali mu nsonda za sumbuusa nga station eri wali oba gundi post eri wali wabeereyo abantu abalala basatu mu nsonda za sumbuusa kubanga bwe mutuulamu eyo format buli omu aba akuuma munne ate mwenanga amaaso gali wali nti omuzigu bwajja n'ayingira wali munda mu abasatu abali ebweru mu nsonda za sumbuusa mwenne mundu zitunula wali mujja kulaba bwe mutaakube kandi ha amasasi teeka waabiri naye mudde mu kukwana abasibe muleeta abawala ne mubakwatira obwerere ne muna ne mwekomeka mu kaposi kyawo ne mutandika okwana abawala mudde mu kwana abawala bagenda bakuba temukuba ku simu yange mukama bawo omukisa encha tujja kubeera n'amasimu mukama katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa era abanjagalire omulembe gwaffe gwe guyitiddwa okukikola katonda wa Ibrahim ne Isaka n'Yakobo tukubaza olunaku lwaleero mukama n'olw'ekigambo kyekiramu omulembe gwaffe mukama tetutuula Harani tugenda Kanani waliwo abafunye comfortability e Harani nga balowooza wetulaga ffe mukama tuvaawo tugenda Kanani lwaki twagala okubeera omukisa eri Uganda twagala okubeera ekijjukizo eri Uganda ffe tulibeera bajjajja babakkiriza b'enkyukakyuka mu ggwanga Uganda okuyita mu ffe Uganda ne region yonna ne Africa bali weebwa omukisa olw'okuba twasituka ne tugenda e Kanani nga tuva e Harani mu linnya lya Yesu omulembe gwaffe si gwa tteera omulembe gwaffe si gwa nakoli nedda mukama omulembe gwaffe gwe mulembe ogutandika omukisa ogusaasaanira ensi yonna na buli kika kyonna mu linnya lya Yesu oyo yenna anaatusabiranga omukisa anaagufuna oyo yenna anaatukolimiriranga onoomukolimiranga anaalwana naffe onoolwana naye kubanga ffe be bali be baayogerako okutwala Kanani wa Uganda mu linnya lya Yesu sabidde abalwadde sabidde abanyigirizibwa sabidde abali obubi waliwo abeeraliikirira waliwo ababanjibwa waliwo abaliira ku nsiko waliwo abatamanyi kiddako waliwo abali ku ndiri waliwo abali ku okisigeni buli omu mukama musinkane nga bwakwetaaga kuba gwe ekyokuddamu gye tuli mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza bye natusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina aliyo gamba nti ayi mukama olunaku lwa leero bidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatwa n'akamwa kange nti ndokose sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oluwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina kisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku ayi Katonda n'okusa kimu kw'omwoyo omutukuvu tusaba bye naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe ekitaggwaawo amiina Katonda omulungi ow'ekisa omukisa mukama banjagalire tusinkane enkya amasimu gye gali mubeere bulungi mweraba kubanga ebiganye tujja bitereeza enkya nja kuba sitede mweraba